We twogerera amawulire tegakyali gankiso. Janet Museveni ali mu Memorial Health University Medical Center gyakyalwanagana n'obulamu bwe mu ICU oba Breaking news, Abannayuganda bamaze dda okutuuka ku Memorial Hospital wali mu Atlanta ewagambibwa okubeera nga Janet Kataha Museveni, the first lady of President Yoweri Kaguta Museveni, maama wa General Muhoozi Kainerugaba, wali mu kubeera nga afuna obujjanjabi. Bo bagambye bali ready to attack. Why have evidence created a mass ogenda kubeera nga obyerabirako ate His Excellency Robert Kyagulanyi abapasita bo bagambye abamu anti ndinira lekera okubeera nga following aba religious leaders babbi bagala sente za government just hate yo Honorable Tamaguzi oku meeting oba shaking hands awamu ne Honorable Anita Monge abimuvuzalidde obuzibu video amumasa awo nayo hatujogoletede kale katugende mu kyatese olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikidwa nga Janet Kataha Museveni ebintu tetunaba kubeera nga tutegeera waawali ewatuufu naye Abannayuganda abaana bali mu international communities naddala mu America bo bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti no ali mu ddwaliro wali ku Memorial Hospital Atlanta mu America era ali mu kubeera nga afuna obujjanjabi. Kati wa Excellency Robert Kyagulanyi ne leaders ba National Unity Platform abalala bavuddeyo ne bagamba nti bo baagala nga balamu basobole okubeera nga bawitnessinga their downfall balabe the rise of the new Uganda kubanga bano basajja mu bweyisiza ddala abubi Abannayuganda. Video njaga ogyetegereze bulungi olabe Abannayuganda intel gye balina wano nyina ogenda okutira ddala abaana ba NUP ebyeddala balina intelligence eyamanyi esobola okusinga eya Uganda. So kulabe tuma tuyongere. We twogerera amawulire tegakyali gankiso. Janet Museveni ali mu Memorial Health University Medical Center gyakyalwanagana n'obulamu bwe mu ICU oba giyite intensive care unit. Kino kitegeeza kitamanyi biri ku nsi. Abantu bano mu bintu byonna bye basinze okukola mu Uganda okubba ssente zonna ne bakola ebyobugagga ebiyitirivu ennyo at the expense of the taxpayers money. Mu Uganda, mu Western Europe ne mu America balinayo ebyobugagga bingi. Kwa myaka 4 babbye nnyo banyaguludde nnyo ensi yaffe. Tebakirowoozaako oba oli awo nti balisinkana okusoomozebwa nga kwa emergency okuteekateeka amalwaliro agali specialized. Bwatyo amalwaliro g'e Uganda omutali ddagala, omutali basawo, omutali byuma bisobola kumukolako, yamaliriza bamu airliftings bamuleese eno. Mu mawanga ate amateeketeeke kiki nno kye tusobola okuyiga mu bintu bino nti omuntu osobola okubba ky'oyinza okuyita primitive accumulation of wealth n'oyitirira nnyo ate ne weerabira nti olunaku lumu ogenda ate kusinkana embeera egenda okuba nga ate egenda kuyitirirako nga tewagyeteekerateekera. Oli Uganda gy'owangaalira ebyobugagga obibbye naye ebyobulamu wagaana okubitunuulira. Bantu mmwe mulina omutima omubi naye ate kyewuunyisa Katonda akole. Alright, bibina nga tubitadde ku mabbali olunaku olw'ejjo oba wiiki ewedde oluvannyuma lw'omukulu amanyikidwa nga General Muhoozi Kainerugaba okulumba Iran okuvaayo n'aba threatening anti nasobola okutwala Tehran in only 2 weeks. Obadde okimanyi abasajja abalumbye ne batwala website ya UPDF era wetwogerera ssaawa zino account nyingi eza Uganda naddala gavumenti ya Uganda ezisinga baagala okuzitwala cyber tax. Oh my god, zisusse era anytime from now mujja kulaba ne ex-handle eya General Muhoozi Kainerugaba nga bagitutte. Lwaki mujjuke bulungi zino aba Iran bali bakyasinze okubeera nga balina intelligence. Gamba nti no abaana abasobola okubeera nga bahakinga. Video yino ndowooza mwasobodde okubeera nga mukola ki nga mugyerabirako kubanga General Muhoozi kennyini abali wali ku X mwasobodde okubeera nga mumulaba ye kennyini yavuddeyo n'abeetonda. Kitegeeza ki ebyaddala gwabadde muliro ebyo byonna nga tubitadde ku mabbali
abakulu olunaku olwaleero obadde okimanyi omukulu amanyikiddwa nga Lutamaguzi oluvannyuma lw'okubeera nga asisinkana omukulu Anita Amonge obadde okimanyi byamuzalidde eddoboozi abaana ba National Unity Platform bali mu kubeera nga bamukwestioninga bamugamba nti n'omitinga batyole omukazi bulungi y'omu ku batulugunya Uganda. Video yino nga bamukwestioninga wali ku Sanyuka TV tumatuyongere Among olaba akatambika producer ankoze bulungi. So this is okay. But kati awo that is parliament. That is parliament. So this is okay. But it's not okay for you to meet Mr. Museveni. Kakati what is the problem? That is parliament. Okay. Speaker Kuyise. What's wrong with you meeting the president? What is the problem there? There is no problem. There's no problem. A speaker of parliament talking to a member of parliament. You don't know even what the member of parliament is discussing. Member of parliament okugana ne president w'eggwanga. Nze nsuubira president nga mwogera ku mulamwaki gwe mwogerako. Mulamwaki gwe mwogerako kubanga kyensooka okugamba omukulembeze mwenna muli bakulembeze b'abantu. Yes, tuli bakulembeze, we are leaders. But we are talking about what? Olukiikirira abantu mu parliament. Oli president wa ggwanga. Bwe bamusinkanye tubasuubira kwogera ku nsonga z'abantu. Honorable Lutamaguzi, lindako tobuzaabuza buzibu ki obuli mu mubaka wa parliament okusinkana n'omukulembeze w'eggwanga okwogera ku nsonga z'abantu. Anti kakati teri agaana kuteesa n'okwogera ku nsonga z'abantu naye wa which influence kuba omukulu ono kyagala nti mpaako nkutemere okuteesa ku nkutemere. Would you meet the president? No, meeting is not a problem. Would you? Meeting a president is not a problem. Would you meet the president if he invited you ku nsonga z'abantu? Kankubuulireko. Yes or no? Kankubuulireko. Kankubuulire kati kyenkugamba tonteeka mu kakoona. President nze olowooza akampita omulundi gumu. Nati ati kyenziramu answer. Gwe president olowooza akampita omulundi gumu. Wakava mu kalulu. Anti va ku bino n'ebyokuva mu kalulu. Tewayiseemu. Saayiseemu. Gw'omu ku bantu. Banzibye. Gw'omu ku bantu ababadde balwanirira ennyo abantu. Bapasita bamu olunaku olwaleero obwo basazeewo okubeera nga beegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi bo bagambye they are not ready to go to hell kubanga bakimanyi bulungi gavumenti eno ki kyeri mu kukola eri Abannayuganda mbu si kirungi. Ssente ez'omu bw'omusolo bazikozesa nga bwe baagala. Si ebigambo byange wabula ebigambo bya pasita kennyini asobodde okuvaayo n'asabira His Excellency Robert Kyagulanyi amugambye nti no tofaayo Uganda eno ogenda kivugamu era anytime from now just manya bayinza okulangira ne batalangirira ole. Video yino njagala ogyewulirireko tugamba ti Wonder Boy oli mu kubeera ng'otima omugamba nyongera n'okujjukiza video gituweereka like bw'omaze subscribinga wegate hako mu kutu gwaffe guneeno sokola video tumale tweyongereyo n'ebirala. Sinnaba nnyo biwulirako wabula nga bw'onoogamba nti bw'owulira mu Luganda bwe twali tukula twawuliranga obugambo bwe buti mpulidde kamenya. Kati bw'oba owulidde kamenya oba towulidde bunene bwa kintu ekyo oba akakoona tutegeraganye. Kati amakulu oyinza obutagafuna bulungi antiru ng'osituse wooli ogenda okukakasa kano k'owulidde kakoona kaliriddawa era kategeeza ki? K'owulidde kamenya kaliriddawa era kategeeza ki? Nalabyeko abo kubanga era kwebyo ebyogerwa Balamu yavuddeyo n'abako byagira n'agamba n'abantu bakkakkane kubanga oyoga nti bannange omukulu mulwadde naye Balamu yavuddeyo n'agamba nti si kituufu kale n'olw'ensonga y'abantu bakkakkane n'ebyo biboogera si bituufu n'akatono. Ate ng'era ebyo byonna bigenda okubeerawo nga Kakwenza yavaayo n'abakera byayogera First Lady agamba embeera yisi nnungi n'ebifaanako bwebityo. Kati nga abantu bagamba nti okusinza ku kaliba ya Kakwenza tayinza oba oliawo bayinza obutamusuubira nnyo kuwandika bintu bya bulimba. Ekituufu kyenyinza obigattako omanyi mukulu Geoffrey ebintu bino nze bw'ojja wendi ntera kugamba njagala nnyo okukola ekintu Katonda ky'aŋŋambye. Saagala nnyo kudduka nabiri ku social media mbyogereko
njagala nsigale nga ndi bound oba nga ndi musibe w'ekyo Katonda kyaŋŋamba okukola oba okwogera saagala nnyo nziruke n'ekyo kye nsisinkanye kuki ku mitimbagano oba ku TV kubanga ebimu nsobola n'okiraba ne sikyogerako lwaki nenkiraba nga abalala bonna bakiraba naye ate Katonda ekyo kyennyini azo oli concerned ekyo kyogereko bw'oti kati ekyo tugenda birekera bannaffe abakola omulimu ogwo nga basasulwa era olw'okuba basasulwa kwogerera ebyo ne tubibalekera naawe we bakolera ensobi kyovudola nti tugamba ne tubavunaana ennyonyi yagenze etya mu Amerika nsonga kimukinnyonnyolere mulimu gwabwe yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.